abaana abato muze okusimba emiti mu Governors Forest naye kaweefube akuzawo obutonde bwansi. Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Martin Ssejjemba bakulembeze banne n'abatuuze b'ennyamivu olwengera ekitongole ky'ebibira mu ggwanga ki National Forestry Authority kikikuttemu obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ebibira bya gavumenti. Tuginenya kubanga waali ebibira byonna ebyakuumibwanga bakadde baffe byonna lwateeka mu buyinza NF ebibira byonna byaggwawo, waliwo masamba ga Kalitunsi, waliwo malimiro amala bakozeemu ebyapa. Bebawo okukuuma ebibira bebaleese obuzibu bebatundamu emiti kati kyetusaza amagezi ffe toka tusimba bibira byaffe naye bino ebya gavumenti bebaba okubikuma nga bebabimazeewo tetuyinza kubagambako kubanga obuyinza tetubulina. Nosanga emotoka za gavumenti nga ziri awo ne bajja batika tipa na tipa ne batwala emiti. Gezezaako okola singa tulaba omuntu yenna ng'ali mu kibira tukubira chairperson ero C1 tuvuga nti owange waliwo wanaatema omuti jangu tulabe nga tumugobaganya tugobe mu kibira. Kati baagala obuvunaanyizibwa gavumenti ebuze mu mikono gya gavumenti ez'ebitundu okutaasa obutonde bw'ensi. NFA weeyonoonye singa obuyinza bunaabeera bukyuse ne budda mu local government abatuuze bajja kuzzaawo ebibira bajja kuzzaawo nga bwe kyali kubanga tetwetaaga kubeera mu ddungu kati tulina abeefuula balina obuvunaanyizibwa. Kiri very shameful olw'okuba nti kaweefube gwe tukoze ng'abakulembeze okutaakiriza ebibira ebibaddewo ebiri nakyo alabika nti azitoye ku lwabo abalina amaanyi oba obuyinza obuva waggulu okubanga butulemesezza okukuuma ebibira ebyo ebyanansangwa ebibaddewo. Twagala okukubiriza abantu baffe bonna buli alina ettaka buli alina waali ekifo ekyo ekitono ky'olina ky'oba osimbamu emiti. Okwogera bino abakulembeze babadde mu kusimba ekibira ku kyalo Nsangwa mu Buwama Town Council wamu n'abayizi abansangwa Millennium Primary School mu nteekateeka yatuumiddwa Governors Forest egenda okubona amagombola gonna Empigi. Buli asimbye omuti gw'osimbyemu gugwo era ogulambulako n'ogukuuma n'olaba omuti gwe gukoze eki bwe gufaanana. Ettaka okusimbibwa ebibira bino liweebwayo bantu ssekinnoomu era enteekateeka eno enyikiziddwa mu masomero okwagazisa abayizi okusimba emiti nga bazzeeyo ewaka. Okuuma obutonde kuba mukyalina ebiseera bingi nnyo mu nsi eno, okyalina emyaka mingi okusinga taatawo egyo olina okubeera mu nsi eno, n'olwekyo tokuumira taatawo tokuumira ani weekuumire. Era kaweefube ono chairman bwe yatandise buli gombola twagala okufuna okusaba baziza kisa batuwe ettaka erikolanga Model Forest Reserve Conservation Center tugende tusimbemu emiti nga tukozesa community ey'eggombolola eyo. Kati Mpigi ke yagenze mu Kampala kituje eky'omukisa omulungi nti aba World Bank batunuulidde nnyo obutonde bw'ensi era ne batuwa ssente nnene. Busobozi Empowered Community Initiative Busekoi nabo beegasse mu nteekateeka eno. Tusuubira nti buli kika kya muti tujja kulwana okulaba nti kijja kubeera mu kibira kino tusobole okufuna ekintu ekirungi ne kibeere n'ekyokulabirako n'abalala batandikire wano. Bano bakutambulira ku mulamwa ogw'okukuuma obutonde bw'ensi n'okuwagazisa abayizi okukuuma obutonde bw'ensi. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.